Ono ye muwala Vicky Nabukenya eyakaviibwako mukadde we era ng'ebyokusoma kwe bibadde biri mu lusuubo. Wabula ate yafunye akaseko ku matama olwawulidde nti kampuni ya yinsuwa eya UAP egenda kusasulira ebisale eby'essomero okutuusa lw'anaamaliriza okusoma. Maama wa Vicky, Irene Namuleme kati omugenzi, yaleka aliko omugabo gw'agulidde muwala we mu kampuni ya UAP nga gwa kumuwerera okutuusa lw'alimala. Olwaleero kino kituukiridde nga kampuni eno etwalidde Vicky ebyeyambisibwa mu kusoma ssaako n'okumusasulira ebisale bye eby'essomero. Maama we yagula policy ya life insurance gye bayita Somesa. Kakati iyo policy engeri gyekolamu nti eruubirirwa nti omuntu aba taliiwo ate kakati insurance company yennyini yejja mu kifo kye n'etandika okulabirira omwana oyo. Omwana ono Vicky alina ssente z'afuna buli mwaka ezimuyamba okugula ebintu byetaaga ku ssomero, okusasula school fees, okubeera nti alina byasobola okugula ebimuyamba okusoma okutegeera. Then emyaka egyo 9 egiba giweddeko agenda kufuna ettu yajja okukozesa oba okugenda okusomera mu mawanga ag'ebweru university oba okutandikawo business oba n'okusomera wano. Ye omukulu w'essomero lino atutegeezezza nti abaana bangi banemerera okweyongerayo n'emisomo gyabwe oluvannyuma lw'okuviibwako bakadde baabwe. Obuzibu tusinga okufuna abaana bafunye obuzibu ng'obwo abamu bavaamu oba abazadde tebasobola kusasula school fees mumalayo. Naye kyetukola ng'essomero okuba tuba tubamanyi tebaffe tugezaako okubagondezaamu mu kusasula. Abazadde bangi ekyokuteeka abaana baabwe mu yinsuwa tebakitwala ng'ekikulu wabula nga bwe bava mu bulamu bw'ensi eno ebyokusoma ng'abaana baabwe babivaako olw'ebbula ly'ebisale by'essomero.